Popin Media. Ozokulu abaana tolina ukirala? Njagala mpa abaana abo balina naye twawukane naye. Twali tubeera ffenna. Nze bino byankuba ne muviira n'asigala n'abaana. Lwaki ate abaana wabamulekera ng'ate obadde olina okuba nabo? Kati bagala tubakuwe ate ku lw'omukaaga obasuule. Sisobola. Ye antulugunya. Abika natalina okumaliriza. Bw'antulugunya bw'atyo abaana abo kati bonna basoma. Bwe ŋŋendanga okukola n'enkomawo. Ye ayina empisa ye gye yeeyisa nze ye sikyasobola. Tuvudde wala nnyo nga mugambanga ebiseera wabeera waabwe. Bw'omugambako ekintu ng'omunenya ekintu kyonna akugamba nze ndi waffe. Ekyo nga kiraga nze siri waawo. Era nze nina okuvaawo. Buli kiba nsobi yonna alina n'omugambako akugamba nze ndi waffe. Kati ye ali waabwe sigenda mujjawe waabwe. Mubadde mwebakangawa? Waabwe waliwo ennyumba babagabira mizigo. Era kyenvudde nga muyingizangamu ekirowoozo nti tukole tuzimbe tuve wano ye nga nziramu ali waabwe. Nti kati waabwe? Anti kati waabwe naye si waffe ate si wange nze naye. Era mbadde nga nvaawo awo nze natandika naye nga nkimanyi bulungi titugenda kukola emyaka ne bwe ginaaba 2 ne bwe ginaaba 5 tusobole okweyongerako tugule oba kapoloti tuzimbe oba nsasula mutwalo oba 10 kasita nkiri nti nsasulira baana. Bizinesi zange nazikwata zingi. Bizinesi zo meka era ze ziri wazibanyonyole. Namba 2 ya mumpa wa mwaka gumu. Tebajirwanga kubasoma bulungi. Ate bakumanyi kati abaana bamuwadde. Mbo mwaka gumu n'ekitundu. Mukulu Koline mubuuze muwe omwana mwaka gumu n'ekitundu nzenda zeewa. Etteka lya gavumenti abazadde bali babiri. Kitegeeza taata w'abaana okuba n'abaana be tewabasuulira muntu mulala abadde nabo kuliko alina ekwagulu era sibasuula tebamumanyi n'olwaleero sibasuulanga ati wulira olidde yenze kale nga wabadde waye walidde olidde kati nze abampe basome nga mbalabirira ye abafune olidde ogenda kuba wange ekyokulya yesebo obufumbo nnyanja kati mumulinamuko kujjenga ery'amaanyi likuba eryato amayengo gonna nga gumingiriza ebbanga tonnaba obujezza 5 mu bufumbo osimba jubiri oyinza osanga nga byosiŋŋanye n'owatalo ntanabirozaako. Njagala bintu bibiri nze abaana agambye abaana abakuwadde kati ye singa yabampadde singa zze nabo wano mpoyinti endala ekwalako ye eri etya balo tomwanikanga nalina poloti zange ezi nentundako emu nenkola restaurant yange ekangulumira yansanga n'ente zange nentunde nasinenda mulimu nasooka mutondera mulimu oyo wabatu akanamama omayira sente bakubiri yagambye mbwanyina wamuteekera bweraza yagobe nti waali nemutwala okukola eyagaana namala mukakabuka okugenda eyo naye nze nkugana byonna byonna bimuwadde n'abaana be. Tugambye ekintu kimu ebitujja kubiwandiika buwandiisi bizinesi n'abaana bo nafe bino ebisatu byetegekeranga notandika okukola n'omukazi nga tubyetegekera tukola tulaba abakazi abatulugunya abasajja ayinza okunfuukira akayinja kati ku mwana gwe yasuula namba 2 eryafaanana amataano yamwina nekakati nowafaanana Samba kuba ebikonde akugamba n'okugamba ngenda kubisa macupa ate era nga muwegali yonna naawe wegali ogalabawo waki nkokalezi kafeero akozogera ebintu byekyo omuntu atabeera waka omusango omukuba
tabeerawo oba okubakuba ero leno omukazi ankubidde oweerera nze mbasasulira lanki gye bali lwewa tulina wooteri gye balyamu waliwo wooteri gye balyamu luddawo ekayunga awo enyini kumpi newaka nga babeera waani nga babeera naye lwaki tebasobola kubeera naye nga balya mu wooteri nze kambeere nabo kati ogenda kubafumbira nga sefuliya yakufumbanga eyo gyendyako nabo gye baba balyako kati omusajja olwomulekeraani